Nyabo jebale. Kale nyabo naye jebale ko. Kale. Osibyo tena. Mulungi nyabo osibyo tena. Jebale. Kale nyabo naye jebale wano. Kale. Kiki ekikuli obubi tukuyambe? Njagala musawo bene. Musawo bene. Wano basawo tulinawo bangi tusobola okukolako oyogera bulwadde bukuluma gw'omulwadde si gwe weesalirawo kubanga ffenna tuli basawo nange nsobola okukolako oba bwe mba sisobodde naye okusindikawo omusawo omulala. It is not all about Dr. Ben. Asiri mulwadde. Kiki ensonga ki? Dr. Ben mwami wange tumadde nzolaba. Kati gano mugafudde maka. Tukitwala bwotyo waliwo ensonga endeese. Kiki ekikuleesedde Ben omunoonyeza mu ddwaliro ku mulimu? Waliwo ensonga eri emergency ate nga nkulu n'ewaka eyo. Nze mbadde ndowooza guno mulimu tekikwetaagisa nnyo kujja kunoonya Ben wano ku mulimu osobola n'omunoonya ku ssimu. Si ku mulundi era ndowooza guno mulundi ogusoose okundaba wano eno naye ewaka waliwo obuzibu obwabuddeyo. Kati bw'omusanga alina ebirala byakola nga obeeraawo naawe ng'ali awo kyogamba tekisobola kulinda. Alinda mukwano. N'ekirala ngezezaako omunoonya ku ssimu naye ng'essimu ye teriiko. Ogambye oli mukyala Ben? Nyabo. Naye bannaye ensi eno nzibu. Akasajja ako ku lugezigezi lwe kalina nze bulijjo mmanyi bannaye kalina omukazi nga bw'omuyiwako amazzi omuntu asobola okuganja ye gwe mukyala we? Yenze Nyabo. Naye kali akasajja ku lugezigezi naye okikola otya? Ekiriwo. Ako akasajja nga tekasoboka. Bannange ne ku njogera gy'oyogeramu kalabika kakufuga n'obisingawo wabula nkubuulire engeri gy'okeetaaga ennyo dda ku mulyango guno oguddako wano. Ojja kusoma ekigambo laboratory munda omwo mwali. Naye tulala musajja tebamulundanga nti nkiddamu tebamulundanga nti nange James. Patricia. Wanje? Ngubuze. Mberayo bane nawo mmere ogirira wano. Wano nonga tuluddewo nga wetulya emmere. Muno wetulira emmere family effe n'abasinga obungi tulira wano emmere. Badde sikulabanga ate nga nange wano mbeerawo. Tulirako awo. Mpozi ng'olina gw'oli naye. Oli wekka. Ndinze kategori. Tulirawo ndinzeka. Muli mutya? Muli mutya eyo? Tuli bulungi ombuzeeko. Mbeerayo mpola mpola. Muzeeyi yali ati. Muzeeyi mwaliishe emyaka bwegityo bwe gituuka era ebyo ebirwadde lwaki ebibulamu kite nga mulamu kati bagamba ki? Balungiko. Nange taata yali mulwadde n'enzija yeewamwe nesaakusangayo. Nzunga. Yewa nendyose nenkusanga. Judith enamba yenga teriiko. Judith yagamba? Mbuki. Wamma Judith mukakasizza asobola okukuuma ebyamu. Judith awezezza 2 weeks 2. Yagenda Canada. Okikakasa? Ne bannaye James tonimba. Ate nkulimba enfune muki? Ni omwana Judith nga muzibu nnyo. Judith ebintu bye bwe bityo era n'abeewaka ndowooza nze kanze mbadde mmanyi. Judith natangamba omuntu gwe nali naye wano recently. Natangambako wadde kintu na kimu. Waayi mutuufu ebiseera ebisinga Abannayuganda abaddugavu tuli bazibu. Kati alina okukuuma ebyama bye ne bituuka n'amala omanyi abantu bakola ebintu bingi mu bintu by'abantu. Naye yagenda Canada naye ajja kukubira. Katusaba nkubire. Ajja kukubira yagenda edda Canada yatandika n'okukola. Katusabe bimutambulira bulungi. Abadde naye kyejo alina kingi. Kati alina okugenda akole ate anaabeera ani anaazikubira ani muzeeyi Katongole gy'atali. Alina okukola. Ate abeeyo byakupambana nnyo. Alina okupambana munnange. Agenda ayiye. Kubanga omwami ali atya? Omwami? Gye kali akasajja kange. Kisinga okayita kasajja. Wekanja kakulaga lumu. Kati omwami wate kuba bw'omusse ebbeeyi naawe oba wesizza. Otandika okayita akasajja sajja era kiba. Era ka. Tina, kiki yingira. Seeteemusa. Ndi bulungi. Bw'obadde awo.
ntegeeza kiki lwaki ozigyenkolera waliwo ensonga eguddewo ewaka nga y'amaanyi kiki kyogaa waliwo obuzibu waliwo obuzibu obutuusewo ewaka sooka ogire weetereeze teekawo engalo omanye obuyonjo kikulu sooka ogire wano kati kiki tongamba nti ewammwe waliwo ebizibu se waffe eri ewa maama ewaka mbadde ntudde mu nnyumba ndaba tv amasannyalaze ne gamyasa omulundi gwo tina kati bwontunuulira olowooza ndi w'amasannyalaze toli w'amasannyalaze naye wegamyasizza ne gamala ne gavaako nentyamu nti oba ebintu biyidde oba tv eyidde oba firiji ekubye ensonga endeese wano eno ate nze nabanga eyo ensonga etali nnyo y'amaanyi obadde tosobola kunnenda n'enkomawo ine mbere nsobola okukulira naye ne banneyiba ate ba agabe kwegali anti bwali nniizo oba n'onkubira essimu mbere sinaka ya time kati ekyogamba okufuna eya time kibadde kizibu nnyo wakati wali wadde 10 oba 12 okusinga gwe okutambula ojja eno naye saggaana ebintu by'okutambulatambula oba ozunga ki mbadde newaka nga nebo amasannyalaze nga gagenze neŋŋamba kanje nkulabeko ku ddwaliro ate nabo mbadde simanyiwo wookolera gamba bugambi obadde oyagala kujja kuweeraga omanyi abakazi mwagala ebyokweraga bategeere nti oyo mukyala wa Dr. Ben ndowooza kati kyoyagala oba kirowooza bwekito no nagaana ebintu by'okutambula tina tolina kyotafuna buli kimu weekiri ewaka si kweraga naye simbadde nze kukulabako ate kundabako ki sikomawe waka oba siwensula kati ondabye olowooza amasannyalaze gagenda kuddako walibadde oŋŋamba n'enkubira ow'amasannyalaze najja n'akutereereza kyova olaba nze abakazi nabyesonyiwa abakazi nabaviirako ddala mulumya emitwe kaninde bulinzi mukama walikola surprise anfunira owange kyokama agenda kuva buvi muggulu atonye wansi ate n'agamba ntya kale owidde bw'omuyisekka nga nange munzireeyo nga baddeeyo omukazi ng'agamba akasajja kange nze James omulamba James gwe ovumbyevumbyemu kati akange akasajja kange katono nze ebyabakazi kangira mbyesonyiwa mpozi ng'osobola okunoonyezaayo ate nze manyi tesiti y'abakazi bw'oyagala nakoma kumanya byadda byakusomera matushaleka naawe tesiti ezange nyangu nnyo era ebintu ebyo kati ebintu ebyo byonna nze binkolera James nze nzijukira ka girlfriend kwalina ku ssomero nga katinitini butono tesiti zikyuka biri byali bya ku ssomero kati nakyukamu naye ebaddala Patricia onkolera ate nze muganda okumpi twafuuka baluganda muganda wange owaawo twala eri naawe bwe twakula awamu ne tufuuka balumuziro gumu tuli baluganda twala eri ebyoluganda muze Katongole yakuzaala neoba siyanza leka naawe batata ba mikwano kaweekazi ate neekaza nzira leka kugamba musimanyi ongobagoba musimanyi twakulya leka naawe otandika nno James munnange sikulimba ate by the way wenfunanga ggwe mba nonze ekyapa mu mannya gange nze nina omuntu wange ate gw'otandise n'okuyita kitegeezera kantuntu kali awo kati by the way olina okufuna kiraasi ez'abasajja nga ffe oba ofunye omuntu omutuufu nja kunoonyeza tofaali era wekiganda ng'ova ku ebyo byeki ng'ojja nyawondeteewo kasoda kanyogoga nedde ku soda kanywa ku soda ndwawo munywa mbeera ku juice naye muli mutya tuli bulungi bwe kyoba omanya bulungi nnyo era nga bwondaba ongambye akalenziko akalenzi gye kali eyo naye okuze nkuze obuddemu omukazi ewa ddala toba nga nkaddiye naye mukama mulungi batata waffe munaye abawadde kasente myaka gyabwe era kati gyokubanga balina essente tetubonyebonye nnyo ate banaakola anaitina ebintu ebimu kale kasantegedde tugenda kuyogera n'ow'amasannyalaze ndowooza tolina kirala kyogamba waliwo kiweetaaga menya kusiibako wano naawe ndabe engeri gy'okolamu emirimu gyo tina njijanjabe ng'oli awo olaba okimanyi nti tina wasoma naye waliwo engeri gye weeyisaamu ng'ataasoma
gino emirimu egyaffe tegiriimu nti mbeeraawo ndabe egyaffe gyakyama bwemba mu kasenge kano mbaamu na mulwadde tetwetaagawo muntu wakusatu bw'oba oyagala otuulaawo olabe nga njijanjaba munaye tekisoboka okitegedde kati otuulaawo njijanjaba omulwadde annyonnyola obulwadde bwe bwonna ng'owulira ng'olaba kijja ebintu ebimu weeyise ng'omuntu omukulu tina genda ewaka ngenda kukubira oba yeeyisima ajje akuterereza amasanyalaze kitegedde saagala otambule kitegedde kale kati ki kyeweetaaga Madensa mpiteke wa mukwano gwange ngende mulabeko. Omulabeko biki? Mwana masanyalaze wegadda. Bwomanyi okubeera mu nnyumba eri. Tekuli masanyalaze ewakoliyo wekka. Ennyumba wenno girimu yennene obeera muli ng'owuubaala n'okuntiisa olumu entiisa. Naye tino omanyi abantu abeegomba amakaago. Omanyi abeegomba nti neenfuna omukisa omusajja n'anteeka mu makaago ne bwe sifuluma. Bageegomba lwa nsonga tamanyi kirimu. Kitegeeza gwe gaakutama dda nfunirewo omulala. Amaka gange ngagala. Oba abakazi kiki? Kati tetujja na kwogera bingi kuba ndi ku mulimu ndi bizo kitegeera ky'oba okola. Awo ng'ofuluma ku ddwaliro. Obuuza owa booda gwe bayita Peter. Omugambe Dr. Ben aŋŋambye nzizaayo ewaka. Genda. Tujja kwogera. Genda mukubira w'amasannyalaze. Oyinza n'okuba wakatuuka naye n'atuuka. Ayi seba katugende. Abakazi kati ne weebuuza afaaki. Buli kimu ewaka weekiri. Anaki. Abakazi. Akasatiro Basatira